Yoweri Kaguta Museveni bukyanga yeepankira ku bannayuganda bukyanga ayeefula nti yategeera nti bannayuganda bo tebalina kye bayinza kugamba. Twongere mujjukiza n'omutegeeza nti ejjoogoli akamanyiro ke olugezigezi n'olujanja ate lulabikanga ate nga birabikanga mbikulozinze. Omanyi abasajja bano bamanyira nnyo ne balowooza nti bo time terituuka. Omanyi bwe tuvaayo ne twogera nga mugamba mbu ne watabaawo omuntu yenna yenna abaako kyabagamba. Baganda bange mikwano Mpuuga engero bajjukiza ejjoogo lya Museveni n'akamanyiro ke. Waliwo ka video k'omwami omukenda bye bangambye lirabikanga likomye. Baadde batumanyira kino nno nga kigenda kibeera batwetako akanyaga naye kakati boyfriend kyo banga kitabani kyo nga kigenda tubakwata. Ejjoogo lya Museveni lirabikanga likulozinze takyalina kyagamba saawa yonna naye ajjagakabiza abantu. Saawa yonna n'ajja kuwulira obulumi bannayuganda bwe bayiseemu. Saawa yonna n'ajja kuloza ku bukambwe bw'atadde ku bannayuganda. Saawa yonna mwami Tebukabulwa naye ajja kaaba ago gakabiza abantu. Ejjoogo lye akamanyiiro n'olugezigezi byonna byonna ajja birozaako. Ffe weetuli tutemuteekeko amaaso abiri. Nakikuttira olulyo neno mindset yakyo gikyakkiriza ebere mu buwambe. Obuzibu bw'abantu bwe tulina nti twakkiriza mindset yaffe ne capturingibwa n'ebeera mu buwambe tutandika okwerabanga abanafu abatalina kye tuyinza kukola. Naye singa ffenna tusobola okumanya amaanyi gaffe oba oli awo twandibadde tuteekawo enjawulo mu society. Naye kati osanga comment nga zino nga bagezaako ku discourage nga waliwo n'abalala bye nalabye nti simanyi kaakati Museveni mwamuvaako muli mu kulwanyisa Mpuuga. Era bw'olaba ng'omuntu ng'ayogera bw'atyo omuntu nyanga wanoga kisirumu kubanga ebintu by'olina okwebuuza bye bino. What makes Museveni strong? Ekifuula Museveni strong ta operating yekka ayina abantu abamuyambako okuoperatinga. So once you realize nti omuntu bino byakola bibenefitinga Museveni kuba bw'omufunako target kuba tozikiza tobeera discouraged naabo. Waliwo n'abalala babadde bawoza mbukati oyo Mpuuga kati mulambo omenyeka nago gwabwerere mukwano ffe tukuba n'omuzimu ne tugukuba si kulwanga gudda negulira katandika okukabasanya abakazi tugukuba mpaka kuwulira bubi omuntu mba mulina okumukuba n'asaavinga ng'ekizampa eri abalala kubanga mulimu abantu abamu abava ku kintu ng'atidde repercussions. Kaakati omuntu ayinza otunamu naga kukyatuuka ku masaayasi ndeka munnange simanyi oba mwawulira ebigambo byali Lipazo bye yayogera n'agamba nti nze abantu balimo okujja mu kasalo nkanga okusala enviiri. Kitegeeza waliwo abantu abava ku kintu ng'atidde ebinaddirira. Kati omuntu muba mumulina omuwuliza obubi n'abalala bonna babadde bafunamu ekikeme ekigaa nti akatukole ebibenefitinga Museveni nabo ne bafuna fear. Yes bwe batwe balwana olutalo gwe kati essaawa eno okutandika okumulabanga omulambo it has been a process. Essaawa eno omukolo gwo nga tegunnateekebwateekebwa gwali gukyali mu pipeline. Ensobera yange ey'okukisenge negundetera nga bali mu WhatsApp group batandise oguteesaako netandika omukolo gukubirawo. Genda ku video zange eyasookera ddala 100 videos of revolution video yali ya 10 nengutandikirawo omukolo nteekateeka nnyingi ze balina ku mukolo ogwo. Naye olw'ensonga nti namanya bukyali nemanya nti kati bano olina bbawa steps ahead okugulaba nti gwabadde nga muziina tolowooza nti kyabadde kyakusaaga. Bino ebyokwogera wano bituligalinga n'abalala nabo ne basitukira wamu. So it has been a process. Gwogulaba nti gwabadde ng'ekitagasa tolowooza nti kyavudde buvi mu bbanga kubanga bingi bye baasuubiza tetwabirabye. Batusuubiza otulaga engoye empya abakulembeze ze balina okwambala tetwazirabye. Babasuubiza obbalaga omukulembeze nti omukulembeze twamuzudde mwalabe ku mukulembeze. Babasuubiza nti Katikkiro agenda kubaayo mwamulabye. Oyina okubakuba nobabeera steps nga 10 maaso. Oyo namukolera videos ngeza nenkulaba ekitovu yali nyeyo yakubidde munene nga munanchani naye emipiira gy'amasaza masayasi enchani naye emipiira gy'amasaza sijja kusobola. Goloza video tebaziraba baziraba. Tosobola kukola video ng'olina gwokolokota n'atalaba video. Kuno kuliko abantu ebintu babira ne babituusa message ne bagitambuza ne tuka ku nnyiniyo omusajja agoloza abatatya binaddirira. Kuba akimanyi wano ffe tukukuba paka lwe tukufuula ekitagasa mu society nga ne bw'oba olina kyoyogera ng'ofuuse kisekererwa.
Yes, atakageri kenkolera abantu bangambye wadde teyagenze. Tukusaba omutukwatiremu. Bangambye munnange otukolera bayika mu inbox bagambye munnange bulijjo tuli bayonta. Nga tukulinza otukwatire mu musajja ono mutuyingiriza akatimba. Bambi ne bwaba tagenze tuyambe. Kati ndi wana I'm thinking about it nti endagaano gye nakoze nti bwagendayo nja mulasa kati teyagenze ekiba kiyange ekitegeeza nti muleke. Naye olw'ensonga nti nkolera abantu. Bangambye ssebo mu muzannyo guno gwabula mu pule ba midfielder we bali bajjudde ba defender tuzaayo muteebi kumufuula kitagasa mu society nga buli byayogera afuuse kisekererwa. Yes. Bwe tutyo bwe tukola. So ababeera awo nti don't waste time on him. Time njirina. Kubimu kubyennina. I know time is a precious thing. Ebintu byenyinza okuwa mu struggle eno bwe budde. And I have it. And I will do it. So, tujja. Yes. Still about yesterday. Tukyakikuwasaganya. Tukyali ku nsonga za jjo. Mumulowooza nti simanyi jjo. Tukyaziriko paka kubulira mu ttaka. I'm out. Mindset yakyo yikyakiriza ebere mu buwambe. Obuzibu bw'abantu bwe tulina nti twakkiriza mindset yaffe ne capturingibwa n'ebeera mu buwambe tutandika okwerabanga abanafu abatalina kye tuyinza kukola. Naye singa ffenna tusobola okumanya amaanyi gaffe oba oli awo twandibadde tuteekawo enjawulo mu society. Naye kati osanga comment nga zino nga bagezaako ku discourage nga waliwo n'abalala be nalabye nti simanyi kaakati Museveni mwamuvaako muli mu kulwanyisa mpuuga era bw'olaba ng'omuntu ng'ayogera bw'atyo omutunyanga wanoga kisirumu kubanga ebintu by'olina okwebuuza bye bino. What makes Museveni strong? Ekifuula Museveni strong ta operating yekka ayina abantu abamuyambako okuoperatinga. So once you realize nti omuntu bino byakola bibenefitinga Museveni kuba bw'omufunako target kuba tozikiza tobeera discouraged naabo. Waliwo n'abalala babadde bawoza mbukati oyo mpuuga kati mulambo omenyeka nago gwabwerere mukwano ffe tukuba n'omuzimu ne tugukuba sikulwanga gudda negulu yakatandika okukabasanya abakazi tugukuba mpaka kuwulira bubi omuntu mba mulina okumukuba n'asaavinga ng'ekizampa eri abalala kubanga mulimu abantu abamu abava ku kintu ng'atidde repercussions. Kaakati omuntu ayinza otunamu naga kukyatuuka ku masaayasi ndeka munnange simanyi oba mwawulira ebigambo bya Liripazo bye yayogera n'agamba nti nze abantu balimu okujja mu kasalo nkanga okusala enviiri. Kitegeeza waliwo abantu abava ku kintu ng'atidde ebinaddirira. Kati omuntu muba mumulina omuwuliza obubi n'abalala bonna babadde bafunamu ekikeme ekigaa nti akatukole ebibenefitinga Museveni nabo ne bafuna fear. Yes, bwe batyo bwe balwana olutalo gwe kati essaawa eno okutandika okumulaba ng'omulambo. It has been a process. Essaawa eno omukolo gwo nga tegunnateekebwateekebwa gwali gukyali mu pipeline. Ensobera yange ey'okukisenge negundetera nga bali mu WhatsApp group batandise oguteesaako. Nentandika omukolo gukubirawo genda ku video zange eyasokera ddala 100 videos of revolution. Video yali ya 10 nengutandikirawo omukolo nteekateeka nnyingi ze balina ku mukolo ogwo. Naye olw'ensonga nti namanya bukyali nemanya nti kati bano inabba wa steps ahead okugulaba nti gwabadde nga muziina tolowooza nti kyabadde kyakusaaga bino ebyokwogera wano bituligalinga n'abalala nabo ne basitukira wamu. So it has been a process. Gwogulaba nti gwabadde ng'ekitagasa tolowooza nti kyavudde buvi mu bbanga kubanga bingi bye baasuubiza tetwabirabye. Batusuubiza otulaga engoye empya abakulembeze ze balina okwambala tetwazirabye. Babasuubiza obbalaga omukulembeze nti omukulembeze twamuzudde mwalabe ku mukulembeze. Babasuubiza nti Katikkiro agenda kubaayo mwamulabye. Oyina okubakuba nobabeera steps nga 10 maaso. Oyo namukolera videos ngeza ngeza nenkulaba ekitovu. Yalinnya eyo yakubidde munene nga enkyani naye emipiira gy'amasaza masayasi enkyani naye emipiira gy'amasaza sijja kusobola. Goloza video tebaziraba baziraba. Tosobola kukola video ng'olina gw'okolokota n'atalaba video. Kuno kuliko abantu ebintu babira ne babituusa message ne bagitambuza ne tuka ku nnyiniyo omusajja agoloza batatya binaddirira. Kuba akimanyi wano ffe tukukuba paka lwe tukufuula ekitagasa mu society nga ne bw'oba olina kyoyogera ng'ofuuse kisekererwa
Yes, ataka geri kenkolera abantu bangambye wadde teyagenze. Tukusaba omutukwatiremu. Bangambye munnange otukolera bayika mu inbox bagambye munnange bulijjo tuli bayonta. Nga tukulinza otukwatire mu musajja ono mutuyingiriza akatimba. Bambi ne bwaba tagenze tuyambe. Kati ndi wana I'm thinking about it nti endagaano gye nakoze nti bwagendayo nja mulasa kati teyagenze ekiba kiyange ekitegeeza nti muleke. Naye olw'ensonga nti nkolera abantu. Bangambye ssebo mu muzannyo guno gwabula mu pule ba midfielder we bali bajjudde ba defender tuuzaayo muteebi kumufuula kitagasa mu society nga buli byayogera afuuse kisekererwa. Yes. Bwe tutyo bwe tukola. So ababeera awo nti don't waste time on him. Time njirina. Kubimu kubyennina. I know time is a precious thing. Ebintu byenyinza okuwa mu struggle eno bwe budde. And I have it. And I will do it. So, tujja. Yes. Still about yesterday. Tukyakikuwasaganya. Tukyali ku nsonga za jjo. Mumulowooza nti simanyi jjo. Tukyaziriko paka kubulira mu ttaka. I'm out. Kuga ekyo kye wasobodde okukola yesterday. Amazzi wagalinyemu n'ogawulira bwe gali amawanvu omusajja gaga bulijjo ndi mazzi mawanvu. You could do better. Ne ku kye nalabye jjo watwongedde busungu. Mama. Watukanga nnyo olimba. Ne tulowooza nti kyogenda okukola Masaka ogenda gifunyafunya. Ojogolozo ogiteeke wali. Kasita nakula ku billboard ya bedi wani kanaleeta ebintu ebitiisaawo. Ne ngaffe batuse tetulinayo tugenda kuganywa amazzi. Ne ku kye nalabye jjo. Mpuuga. Watulaze nti olinga jjovu lya ku nnyanja. Libimba liti. Naye nga teririmu weight wadde. Nedda. Watwongedde busungu. Kyowa ebitaano byaffe kye wasobodde obbikolamu. Watwongedde busungu. Tunoonya ne we tukusonyiira tetulabawo. Ebitaano byaffe bandibikozeemu ekintu netuga nti kati wano tusobola omuleka kuba ataddewo ku mbeera. Nga tufunye ensonga at least ekusonyiwa. Kuba naye nakwatako kuseneza muzeeyi wange. Namala ebbanga nga musaba tugenda kudda mu kusoma. Njagala sereza ngatto. Ngambuusa myala. Ne mukwatayo. Bwe namukwatayo nengenda nenzigulamu engatto kye kyansonyiisa. Ne bagaa tutte ssente abbye ssente. Kale tumusonyerwa kuba nti azikozeemu ekyamagezi aziguzeemu engatto z'okusomeramu. Naye kakati gwe tugenda kusinziira ku ky'okusonyiwa. You could do better. Kati kaweddemu kati sawe no twakuyimbidde jakayimba lwakuba munaye bakuyimbideko kamu bali babadde bakuyimbirira naffe no nga tukuyimbira amazemiri muje twakuyiyeke ettaka erisembayo gwafudde politically era abantu be Masaka tubebaza mwebali butakkiriza bakozesanga bargaining chip bamubuuza kikyoleeta ku meeza nti nze nina constituency njirina mu ngalo nti ndi mu nkwawe naga nti nze njirina Bobi Wine nagimukunkumula ddamu ovulo nti ate tujja kwononerako resources nga tonna tukakasa nti eyo constituency ogirina nti kali mumulinde kambalageko ekigezo yakigudde agenda kudda wa munywanyi waffe politically gwowedde salamu aleeku toli kiddira owedde gwe nze amagezi genkuwa galigamu activating waliwo kodi gye bayita taata wawaka kodi taata wawaka ayinza okuba omukka mu nnyumba bwe gusukkako alufu neeyitirira obunene ng'alaba omukazi agenda mufuukira ekizibu ng'awayiriza omwana atayogera kasaawulira nga alufu yeffe etabuse mu nju agenda okuwanika ati emirongooti gy'ennyindo ng'eneesuse we yandikomye ng'atandika nti abaayi
omwana mwamulisiza biki bino nga wayirizamu omwana atajja kusobola kwewozaako kati naawe kyoba okola engeri Abedi ono gye wayakasuka omugambo omungi gwoba owayiriza kubanga abantu ne bona abeetondera kizibu kati okusonyiwa wabula you need to transfer that anger abantu gye bakuyinako and the only way to transfer that anger from people you just have to heap it on Abedi abantu basobola okusonyiwa naye ekitali ekyo ne boneetonda kati bantu banyivu bakyayina obusungu kati omala okwetonda osabe ekisonyiwo then you need to transfer that anger abantu gye bakuyinako and you heap it on Abedi nzaga amagezi nkuwadde gabuwa sikusabye yadde n'ekikumi n'eki naye mbagamba bwe nti bannabyabufuzi abakyazannya politics wa dingi doole mulya ssente mu bannayuganda abantu bali ku stage kati ebali obuli kawaani ne batunulira nga banyivu but there is that stage abantu gye bagenda okutuukako nga babagwabaganya nga mbwa nga bwemutuuka awantu nga babagobaganya nga mbwa nze mbabulidde n'amayumba gammwe mujja gaddukamu that stage is soon coming abantu kati bakyabalaga bukyayi nti babalinako obukyayi ne babaleka ne mubazungamu nga babatunulidde but waliwo stage abantu gye bagenda okutuukako babatwalaganye n'amayinja ng'embwa mubulewo muwummulira nze mbabulidde eyo stage ejja mugira muzannyira dingi doole mu kubonaabona kw'abantu amot